Betuli bayimbi ba ghetto atabakulidde mu ghetto. Amanya bapita SI Rima kulukuta ulira bino. Byali bigambo bya kasuku kenzo okumukubamu. Jondi bula kati abakazi anonya mama bulamu. Kibaba mango genze na ice cream. Depije mota zinachoka ita shamimu. Buliro mwamba mbulani white yakwamu. Kabako yasanyuka nyo ne pale najiuzamu. Fresh kid yada banagamba sibirimu. Ne kamenyo natya enduru nazikubamu. Ndo kutana yogera broken English. Nagirwa kusala ukoleza kachi. Akabiri choshege. President ogamba okyase mugamba mutya weyanjulira omulabi waffe oyo akumanyi n'atakumanyi. Yes, amanya bitibwa Kirabire Edison nga bulijjo socialite president magezi gatta Mr. Solution. Era mundaba ndi eno mu ghetto yalese solution etabangawo mu ggwanga bukyanga esedo etondebwa era nemunyonyo socialite nze founder wayo mu ggwanga. Okay, tuli ku kyo olwaleero tuli wano mu ghetto tuze n'enkola gye bayita muziki garage. Tuze n'enkola gye bayita ki? Muziki garage. Tuze ku ground ekitakola ki? Ekitabeerangawo okujja okutumbula ebitone by'abaana abayimbi because kimanyiddwa mu nsi yonna ebitone bivaawa ate wano we wasembayo ero bagita Lipanda, Katwe, Kinyoro muleke wala kakati twanzere concept eno okuyambako baganda baffe bana abaghetto okutumbula ebitone byabwe ng'era tubayigiriza okuyimbira ku live band in case nti omwana talina mulimu essaawa zino tusobola omukuyetingirawo mulimu ayiga okuyimbira ku bandi bandi endazijja mupangisa akole ki ayimbe. Then eno mu ghetto wali abantu ab'ebikonde byonna biri mu muziki garage okyegedde wali abantu abakyama ebikonde so kino tugenda kikola buli ghetto gyolaba mu Uganda naye nga tusoosera muki na mu kuleta Kampala Lipanda wekola ki mwe mobilizing era tugenda kukikolanga buli lwa Mande okutalaga ghetto zizo na gwe manya ghetto yonna gyoli tugenda kujja era tugenda kujja ne bandi eya Uganda Jazz Band ya police gye tugenda okutambula nayo mu initiative eno era kiba kituyambako n'okuyunga omuntu wa bulijjo ne forces kitegeeze tutuli peace ngere ekigambo kino kiri kirabye peaceful ki yes eno ogijjawa era ani akutuusa ku bantu bano kubanga gwe tokulidde nnyo mu ghetto oba towangalira sebo towangalira mu ghetto obeera mu gwe tokimanyi nti sikulidde mu ghetto sebo nze ndi wa ghetto kyova olaba yenze founder wa peaceful ghetto youth era nga yenze socialite because we associate with everyone ekigambo socialite we associate we on ground ate ekirala we are creating wealth side eri nze civil partnership coordinator operation wealth creation mu greater Kampala we create wealth nti ekitegeeza nti genocide wakwatira abantu milioni 46 nannondamu tibeera civil bano beba civil bano boolaba beno kyekinyusi kyenyini ekyaki kyobola bazze wane w'omukulu Matta Konko yes generali omukulu ono Matta Konko takobuze ku balabi Sabisenyo okubazeemu mbeera Matta Konko Matta Konko Matta Konko Matta Konko ngambye eki ngambye eki Matta Konko Lipanda tuli ki Matta Konko mu ghetto tuli ki Matta Konko Matta ki Konko Lipanda Matta Konko Katwe Matta ki Konko peaceful ghetto tuli Matta Konko akati ndo bamene mwebale kugamba yanti gali quality bwe ngamba yali agenzeeko mu dduuka bwe n'ogenda kudatonga mpaya agamazi gaba Konko akati olwaleero bazirengedde nganze generali bazirengedde ow'ekatwe Lipanda agulubidde mu bucaafu bw'ekatwe cheya generali Matta Konko mubiwulya mwenna nti ddala byonna byange genokomanda bikiteya lwaki badde mu mbeera mbi naye neebaza nnyo Mr. Kirabira ngera bwe muwulidde abagambamu awo
okumanya nti ate ddala galiko amata abangi babadde nga bakolaakola ebintu waliwo n'akayimbiyimbi ke nawulidde eyo naye nayimbadde eŋŋoma nti bagiyita eŋŋoma lubabu katugizine gundi togisobola gweraba bulabi olimatako emukete eno Matta Konko Mr. Kirabira Matta Konko Saleh Matta Konko Yaweri Kaguta Matta Konko Muozo oyo Matta Konko Matta Konko Quality yeka Matta Konko Peaceful ghetto yoti Matta Konko Okezane we kalakasi oba nobako kyokola ng'okozesa ekigamba Matta Konko nja kujjamu enjala owayo oli otya okuba nti aba music garage bakusazeeko mu ghetto zeno ke kasanyu kano koolaba nnina ne boolaba mbuuka kati mbugabuka lwakuba bazzeeko ene waffe nga ne musabba we namugamba Matta Konko yaŋŋamba nkuwaddeyo 10 nga sina kirabo nagamba oba tekinnajja mugira mubeerawo kirabira beerawo era na buli katona kifuna manje ekyo Peaceful Ghetto Youth olwaleero kabanjamu mwenna abali eyo njagala mumanjizeeko kuba MUSEVENI yazituwa abaana b'Lipanda ate ezo tuzaagala toyogeza sebo mumuleke yatuwadde ssente naye mukulu abazirimu bwana Damulira mukama mwami Damulira Meja Emma ofisi anaji bazimbidde eno ofisi eno nagituzimbidde tulina patron bamuyita Edison Kirabira oyo yampadde ekirowoozo nangamba gwe obisobola saagala kutawana bwe banakuwa 10 kyononziriza nkuwoze aziraba buli walaze yenze generaali kunteekateeka eno eriwo eya music garage ti etandikidde wamu mu ghetto z'Lipanda mwetegese mutya mwesunze mutya ku kino ekintu kino kyo ate oba tuli mu kusagambiza ngaoba akimezezaako malayo oluganda nsinyo mu ghetto tetulina nnyo bigambo bingi kobe nagamba wagwana ojja kubula bikolabyo biki babuuzemu mu lughetto bagambemu mu lughetto wagwana muli fine basabula buki muli best naye nga ngamba oweka mwoca mukino ekintu ngamba oweka wombo oweka mwoca oweka wembe owenakawo owerubaga ngamba owemakinde wano wetuli oweka balagala ngamba naddala gwe owa ghetto baloti tojja naye gwayitaayitako mwana obuka ku kiveera ekirimu ebiri obukyafu buli jangu wano ku music garage Lipanda muje tubakanike talent ziveeyo bwanoonya studio ng'owulira tebakubiranga mu kastudio ko sente toziraba Lipanda byawedde dda kubanga Mr. Kirabira yagambye ekigalagi ky'omuziki nkibasuddemu kintu ekintu kino okuyingira kwa ssente kwabwerere ate tutumbula talenti z'abantu socialite twavuddeyo tukanike abayimbi bino byenkola federation byeyalina okukola Wuma byeyalina okukola okubeera byonna bino so nandiyagadde nnyo gavumenti eveeyo erabe ekintu kino nze kyenkoze zamwe bridge bwemuba mukyekwese mumanye mwefukuleyo kana Matta Konko togatta ogolaba twakozeseza ne jazz band abaana tubayigirize ddala wano omuntu olina ennyimba zo oli muwandiisi wa nnyimba jangu wano ku office tujja kuzikufunira abazigula gwe owa ghetto oli eno oli muyimbi wabulwa dda manager omuntu anajjanga okulaba bandi eno tugenda kubaleeteranga abaana abakola bamanager waliyo omuntu ali eyo ayagala okuyingira bizinesi ya music tamanyi wakusanga muyimbi era kino kyetukoze era okuva wano tugenda kukola ekintu kye bayita after nga bayimaze okuyiga obulungi okuyimbira ku bandi tugenda kukola ghetto jazz band yegenda okubanga esoose mu Uganda ghetto jazz tusaba abantu mwenna mugiwagirenga nnyo ghetto jazz band mubawe emirimu because emirimu tegirabika naye kati nga ffe nze nga mobilizer operation wealth creation ekulibwa Salim Saleh akantu badako bwe bwongo buno
bwenyongedde okuleeta ku ki ku ground kyova olaba yakola ki eno ye ground esembayo era bano abaggeto tulina projekiti kati waliwo okugezanga kuno okubafunira obutebe ne babupangisa Funa tenti, okufuna tenti okuba n'ebyuma tegedde amasepiki abaana waliwo ne puroguramu ezijjanga electoral commission egenda kujja okunoonya abantu abakukira abakozi. Patron ono mugezi. Waliwo omuntu atasobola kuyimba naye ng'ate asobola okugenda n'ayambako electoral commission okukola ki census okuyambako because bano abavubuka bali energetic bato balina amaanyi era tusaba electoral commission webeze kwate office yino weri waliwo bank erimuwa tuli mu kibiina tulina bank account eri mu Equity Bank ono signitole waliwo n'omulala bamuyita Keita signitole so byebyo twagala okubakulaakulana tubayigirize ne bagulawo batya account because bano abaana tubamanyi bintu bya account bajje ku garage tumaliriza ng'ogyeko abalina ebitono baba nabitono abali mu ghetto omuntu atalina kitone katugambe omuyimbi dansa producer mugenda muyamba mutya mu mbeera eno musaze okujja omuntu oyo atalina bitono nga bw'owulidde tugenda kuba tubawandiika nti waliwo gavumenti buli gavumenti erina department yaki ya ghetto era waliwo sponsorship eyo naye nga sponsorship eyo basiba bazibu zaabwe tezikola ki tezituuka naye kati nga bwegambye nti electoral commission erina puroguramu ey'abavubuka okuwandiika abavubuka bakozese bano abaggeto minisitule ya jena erina projekiti nyingi nnyo ez'okuluka ebintu ez'okuyigiriza abasikiriza ebirala okyegedde mulimu abantu mulimu omuntu asobola okuyiga like ngeyo sound eya music netumuyigiriza bakola batya sound eno okugijjamu okugiconnectinga ku bandi biki sound era n'essomero weeriri wali e Munyonyo Center ku office ku muziki garage abasomesa weebali lwakuba omusomesa aluddewo okujja naye yandibadde nabaganziriza endiwedde okusomesa bano. Okay, nga tumaliriza wiiki ejja tuliwa kuba kati wano leero tugenda ku wiiki ejja tugenda mu Nakawa eddako tugulewo office tugenda gula office tugenda office yes okuddako wiiki ejja tugulewo ekasubi okyegedde paka wetumala Kampala City ekulirwa Madamu Dorothy Kisaka paka wetugimalayo naye tulabe ekiddako nga tusaba ne gavumenti etukole ki ebirala bibino buli omu ayogereko baako mukumi wiiki nawe kwadde okusanga okolangani amanya gange mpitibwa Bisaso Godfrey era nga bulijjo nti nze ndi boxer ndi muzanyi waki wa bikonde so wano ewaffe mu Katwe Lipanda mulimu ebitone bingi mulimu abaana beetaaga okwatirako okubanga basitula ebitone byabwe naffe kenyininyini naffe majimu gaffe gye gali eri okubanga gwongerwamu kuki ku sapooti so tweyanziza nnyo omukisa guno guba guzze mu kitundu kyaffe tujja kwebaza nnyo okubanga twongera okubanga tufuna connection n'abantu betubadde tusobola kukola ki kufuna so mukulu bazirengedde webale nnyo okubanga okutuusaako abantu bano tweyanza nnyo yongerako naawe John Nsamba yakoze amanya bampita Nicholas nickname yogera nnyo mwaze ndi musajja abadde omusajja abadde kuba kickboxing oyo naye kati ennaku zino mbadde nyina ebinsumbuwamu bingi naye Katonda mukulu kazze nantuka gwendi ngenda kubaayo nziremu mbeere nga nwana bulungi buli fight yonna nga mpangula mukama ngera mwagala nnyo mukama wange yantusiza ku kituufu kino amanya agange bampita John Nsamba abasinga gwe bayita Jokali ndi muyimbi nsanyuse nnyo okulaba ekintu kino mu kitundu mwembeera baffe twatandika dde okuyimba tubonyebonye nnyo n'omuziki awo wenyini mbadde ngenda kubuuza oli musajja owangalidde mu ghetto eno oba kuba tukulaba n'akaviiri sikekabano bangalidde muno mu ghetto kuba mwe banzaale nga tofunanga mukisa nga guno
kiwulikika kityo okuba nti ofunye omukisa abasajja bwe musuubira okusanga mu ofiisi babeera omutula kyasanyo nnyo era kinsanyusiza nnyo nkimanyi kyembadde ndindiridde ebbanga ddene kituuse mukulu kirabira security president oyinza mwebaza otyo olwakiri mwebaza nnyo muzeeyi wange kwebaza era gyebala ennyo ttaano kujja mu ghetto yaffe n'otukolera ebirungi kansoyo nemusembere nga sinayogera kansooke neebaze mukulu kirabira ekintu ky'okoze ffe ng'abakulembeze kituwewuddeko tubadde tunoonya abantu abatuyambira ku baana bano era neebaza mukulu abe okubanga musajja muyiiya nnyo waddeye si Matta Konko naye ati disitulikiti ge mata aganyeebwako buli omu gaasobola okunywako aga abe ebibala bino tubadde tubisuubira ebbanga ddene naye nga tewali babireeta nze ndi musajja wa byamizannyo ndi musajja muyimbi naye bano badde bansumbuwa nnyo sebo mukulu kirabira n'alifukamidde naye mukama akuyambe akuddizeewo namwenna abali eyo mujje mu Lipanda ekintu kikutte yeno ghetto yokka mu Kampala eteekalakasangako ffe tetubeera mu bintu ebyo Lipanda Salim Lipanda temukitegeera bulungi naye ekigambo kyava dda ku batusookerako wano katwe abaazaalibwa wuno bajjajja baffe be bakiteekawo nga kaali kasozi ng'olinnya bulinnya akasozi Lipanda naye nga actual sense tuyitibwa katwettu era Gaza ekigambo Gaza era kive buli kwawulira agamba Gaza manya ayitirako wa Lipanda Mugambe genda yo kamera talina kyasobola kwa hata nanga mukabela batugamba beekawo lwakita kwatira video amala kuja naja banana banana wano erijazalibwa naye wa wano abe esaawa zino ng'oyagala okulaba abaana abavubuka babisatu esaawa zino nobayita tubayita esaawa zino nebagirawatemuko nga bakola mulimu ki egyo bali awo kati esaawa zino tuli mu kalyamu bano esina bisatu byokka kakati ekiriwo betuli bayimbi ba ghetto ate abakulidde mu ghetto amanya bapita SIU akulukuta wulira bino byali bigambo bya kasuku kenzo okumukubamu byonibula kati abakazi anoonya maama bulamu kibaba mangu ogenze na ice cream byapije mota zinakyokka ayita shamimu pulira obwamba mbubulani white yaggwamu kabako yasanyuka nnyo n'empale n'agiuzaamu fresh kid yadaba n'agamba sibiriimu ne kamenyo n'atya endulu n'azikubamu ndudukwe kutanayogera broken english nage lwakusalawo koleza kaki akabiri kyokyegera akali ekiriwo eno social right association era ng'eno ghetto eno office bagikoze kutuyamba ffe abayimbi abali mu ghetto ebitone bingi tubirina n'abanene bakimanyi kitukolaki naate abanene tebakkiriza nti tubirina lwakuba nti kati ghetto baddukayo ebintu babikolera eri gye bamanyi tesakolaki tuukayo katugasinzirira wano tukoleki tugende kino kigula luggi kirabira kino kigula luggi tugenda labisa buki kuba bye bayimba tubimanyi ate ffe betuyimba tetukolaki tebabimanyi kitegeeza tusobola okukola n'ebisinga bebakolaki kuba byo byebakozeewo tubimanyi ate betusobola okukola tebasobola bikolaki kubanga naye bakola tuwulira bino fikfomeka kutama Bobi Wine Aida yo jostede owooma gwe David Lutala akantu okembu kutama Aida owooma akantu luga wali wali munyonyoze entambula endongo ngikuba omukulu ono nno naye si mwangu gwolaba asobola okutunuulya n'amanya kyolowooza nekyewetaaga ashege ekitunga ekyo omusajja mutuusako yono bamwita ono omusajja yantusa ono nagamba katamanyo kino okulaga Matta Lipanda era n'ekirala natuuseeko nze n'eggulu yenze omu ku bawitnesses ababaddeyo ofiisi gye eri eggulu era abakyoli n'abalese baguwaze
nga wali eri Miraji ali mujjo olumuza ali kwata kazindalo Sula tasikire kwata maiki banji yechegera era ekiri eri kati Sula tasikire kwata maiki Sula tasikire kwata kuyimba era kyekirina Lipanda katwe pete twasoma mwana pete tsana wandika applications tuwa milimu nze tsana wandika line 2 n'oluzungu lwange lutono ekegera newate omusajja ono alina ate ekyo kyankoze ki anjigiza n'oluzungu lw'essimu kyobola tuliko wano n'abasoma nammwe mwasoma ekegera kati tugenda kulinnya mu ngatto zammwe engatto kyo kyamu gyekola ki omanyize nakuziba baŋŋamba ku mirimu gye nali nkolako twalanga funayo akaseera bwesi wabataliwo yambaleko mu kkanzu yo malo gikole ki kubanga otakyambalako togenda kufuna budde bukola ki kati ono omwami leero tutuusiza ku kituufu kyetukola ki abaana ba ghetto mujje Kisenyi Katwe buli omu gyali yonna Banda Mukono Kamwokya mujje mutule ne bayimbi bannammwe n'abakulu ba ghetto ne bapulezidenti b'ekibiina tukole bandi weziri kuba abayimbi bangi tebanakuyiga kuyimbira ku bandi abalala tebamanyi nawa wakisanga kati nze mbadde nsaba abayimbi bonna gye muli nze bapita Raymond Bakole nkulidde mu ghetto ate teri agambayo mujje ensonga ziri bbiri zokka ze nandyagadde okwogerako leero esookera ddala ab'opposition mwenna abali eyo ababuzaabuza eggwanga nti simanya abaana ba ghetto bebazza emisango tebalina byakukola ba idola ekyo ekintu tusaba mutulekeraawo okukikola kubanga tugenda balumbira ddala gavumenti yamaze okutegeera nti abantu abali ku ground be bakola emirimu kwe kusikayo omusajja Edi Kirabira mu ggwanga lyonna ajje atuukirire ku ghetto kuba muntu waffe avudde eno era n'atuuka chairman waffe mumulaba Abe ofiisi yiino ebintu byavudde mu Kirabira era okujjako okubategeeza amanya Muyinda Babara nga ndi muyimbi wa reggae era nga nze looya w'abayimbi mu Uganda mu kibiina kya Uganda Musicians Association era nga tukolera ddala ne mukulu Edi Kirabira era abayimbi bonna associate advisor waffe n'olwekyo abayimbi bonna mukimanye nti tukwataganye n'abantu abatuufu abasobola okukolera ddala emirimu okuviira ddala ku ground paka gye tugenda okutuuka era ekyokubiri kye mbagamba Lipanda Matta Ghetto youth, yeah man. Ghetto youth, peaceful initiative. So, olwaleero tulinawo omuyimbi kati nga ku bandi eno gye mulabaawo tulinawo Nina Rose tulinawo abayimbi nga Salim abayimbi bamuno bennyini betukoze eki tetunawuza abayimbi kukoza abayimbi abatugenda kubasanga gye bakola ki gye babeera era enteekateeka tukozesa police jazz band yiyo mugiraba weeri yatuuse dda stage yiyo biraba bagenda kubiteekawo so tugenda kusimbula tutandika essaawa emu yennyini omuziki gutandike kwandukaba era mwe mwenna abali eyo mwenna mujje wano gwe wenna weyayagala dde fiki yangu gwe kenyini wayagala dde okuyingira music business jangu otandikire mu ghetto wescratchingire omuyimbi wo mutegemu sente lero olaba obugagga gye buva okyegedde so ntubira ku basponsa bonna naddala NBS tubira ku NBS CBS Sanyu mwenna tubayita banaye mweyongere mukole ki mujje ne TV endala zonna banaye mwebale kujja zendabye zonna makula njirabyewo ndabyewo gamba zonna nyingi okyegedde mwebale kujja kino Matta Konko Lipanda era kati olwaleero tugulugewo Matta Konko kakati tulabate mulimu bano abantu abeerwanyalwanya mukimanyi bulungi nnyo temuleete ebyo ebyokulwana mujje tukolere wamu abantu bagambe kati fenna waffe bwojja n'ennaku ate munaye tubikolako bukozi ebyo tunazaawo buki omukazi yandiyogera
Tusanyuse nnyo kubanga kino kiri established kati kibadde tekiriiwo banga lino twebaza nnyo Misaito nkirabira bosi wange NPA we ate nga ndi secretary mu Social Association of Uganda. Tubadde tunoonya nnyo wa bwe tuyinza okutandika ne tugamba naye ssente za gavumenti zino we zifuluma ate zirina we ziraga ne tugaa tulina onoonyayo wa we zirina okulaga kiki ekirabibwako what is practical kiki ekikwatibwako ekyo kirina okuteekamu ssente. Misaito nkirabira n'avaayo n'ekyo ne tuvaayo ne idea ya ghetto band crafts bintu bingi nyo tugenda okuba nga tukola tugenda tambula ebifo bingi music garage agenda okubeera okuyigiza abantu okuyimba naye kugamba tuli basanyufu nnyo kubanga kintu kitambudde abantu bafunye opportunities nyingi ate nga kyekisoose kibadde kyatandika nga tatandikira mu nyonyo naye kati ngeri etandisa okitambula mu gato zonna kigenda beera ddala kyamaanyi era mwenna mutuwagire so that sente za gavumenti tezibula zijja mufe ne tuzikozesa neyanziza nnyo nze Mirembe Esther. Bampita Ivan Miller Hayson, as a marketing and creative director when the project here is garage and socialites. We are in the nyingi. So okongereza ku kumulama guno mugula ebanange. So idea ya feno twagala nnyo ku nature gabana abavubuka abali mu ghetto. Bambi twayo platform mulaba Bluefield we yatandika. Naye batandika okumanyika nga leo mulabe Salim mumulabe. Mwana alina talent nete byasobola mukola ki mufaako. Se deposit ya vilivuddeyo eri awamu gabo muje Matta Konko tujje tusule emiti emito abaana abali eno wansi abatalina mwasirize abatalina buyambi n'aba mwana muto yenna so tuyite deposit tukoola bonna abali eyo ng'olina obusobozi tulina bandi tuyagatamu master classes tugakwatagana ba producers omwana tumukwata tutagenda muleka bulesinga tuzze kukola mawulire nedda twaga tumukwateko afulume nga print ya Blue 3 ng'asobola okugenda ku stage agende mu mawanga akiikirire nti yava mu ghetto to hero bannange omulama gwaffe so nolwekyo tukubiriza bonna abali eyo bannange oli eyo kino nga kikwatako nga wali wavaako mu ghetto naye nga tolina buyamba mu baganda bo jangu project eri open cause ekintu twagala kitwala regional kyansi kya Uganda yonna project gulu twatandise dda walumu tutambula tutaloga Uganda yonna ghetto zonna sayina China yoye kiba kitono osolo kireeta netuyamba ku baana abavubuka abaana b'omu ghetto ate muno bebbala banti bayaaye nedda si bayaaye oluusi baba tebalina jasi byakola so ofisi weeri ofisi ekyabulamu ebintu bingi naye tutandise so bwalina kyoyina ng'ogamba olina emmeeza olina ki olinayo bandi oba olina muzindaalo jangu owe ate n'abaana mu basala babulina feno mu ghetto tetusobola kuba tetulina school fees